Singa oloota ssappule kitegeeza ki? Singa oloota mu birooto byo ennyumba nga mpya kitegeeza ki? Singa oloota Mwanyoko Munnabuddu kitegeeza ki? Akati omukyala ono abuzza ebibuuzo bino kamwanukule. Okuloota ssappule, ssappule kabonero akategeeza okwegayirirako, era eyatandikawo ssappule yaloota ndoote. Ssappule eva mu kaalo akayitibwa Rozale mu bitundutundu ebirimu Abayudaaya oba mu Baminsani, Bayudaaya, Balooma, Bavatikaani. Waliwo ensi erimu akaalo akayitibwa Rozale we wasibuka ekimera ekiyitibwa ssappule. Ssappule ennaku zino zikolebwa mu mbira, ekyo nno kikyamu. Ssappule kimera era ne mu Uganda muno zimeramu. Ssappule ezo ekimera ekyo kyagala okufaananamu ekikolo ky'omuwemba, kubanga ekikolo ekyo bw'okisaawa kulukako ebirala ate kumerako bingi. So nga bw'olaba ekikolo ky'omuwemba ne ssappule bwe zimera, lwakuba zo tezigenda nnyo waggulu. Akati akaalo ako Rozale kaalimu ekimera ekyo ekya ssappule, era ng'ensigo ezo munda w'ensigo eyo mw'ofumita empiso ne mwekolamu akatuli n'oyisaamu wuzi. Eyaloota ssappule eyo yali mukyala. Edda okumanya omutonzi bw'abanga bubaka byabanga birooto, era kyova olaba kati ennaku zino nga lubaala balumira mu lubereberye. Kyokka sibagambye nti ssappule ze mulina okusinzizaamu, kubanga ssappule nzikiriza y'abali abeeru era bwe buwangwa bwabwe. Naawe otuula butuuze nonoga nti obuwangwa bwo bugamba ki? Buli ggwanga mu buwangire bwalyo era buli ggwanga liroota. Era ne bino byonna amajolobero g'olaba batuleetera muno amayiiye, abasinga ku lubereberye baalootanga buloosi. Materials ezikola leediyo, ezikola emmotoka, materials ezikola engoye, kompyuta ez'enjawulo, ebyuma eby'enjawulo, machines ez'enjawulo, lwakuba nti okumanya kw'abali kwatandikirawo lubereberye. Naye buli ggwanga mu buwangire bwalyo mu nnono yaalyo, era buli ggwanga lyalina okuyiiya kwalyo, era buli ggwanga lirina emmanyisibwa gye lyamanyisibwangamu litegedde litya omutonzi. Era naawe wano walina engeri gy'omanyaamu Mukama Katonda wo. Olw'okuba nti bali be baasooka okubeera ab'amaanyi nga ne ssente weeziri, baafeebya enzikiriza yaffe ne baleeta eyaabwe ne bagituwaŋŋamyako, era neekwatira ddala akati ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri. Ssappule mu nzikiriza y'abali ntuufu, naye enzikiriza si yammwe wano, kubanga bali beeru mwe muli baddugavu. Nammwe mu buddugavu bwammwe oba mu bufirika bwammwe mwalina emmanyisibwa n'ebyo bye mwagobereranga, era mwafukamiranga ne musaba okusinziira ku bajjajjaffe abaatusooka. Baasabanga era baafukamiranga ne basaba, era baayanukulwanga, era baalootanga, era babanga okumanya n'okutegeera. Wabula akusinza ssente akkubya ly'okutte. Okitegedde? Ssente n'ebirungi bye byatuleetera bino ffe okusuula enzikiriza yaffe. Ssappule omukyala mu kugiroota mbagambye nti esinzira mu kaalo akayitibwa Rozale. Ssappule mu kugiroota oli yagimuloosanga akabonero
ak'okwegayirirako nti bw'okwata empeke esooka n'okwata empeke ey'okubiri ey'okusatu n'eyabiri essaala eba ewera oba ebigambo biba biwera era ssappule okuva olwo n'ekolebwamu amayinja mangi agagiriko era ssappule ekola amayinja 10 eri 11 kibeera kikolwa. Ssappule eyo ejja oluvannyuma lw'okutta Kristo, oluvannyuma lw'okwegayirira nga bayita mwoyo gwe baayita nnyina wa Kristo Mariyamu nti ye mukyala yekka yalina eddoboozi okusobola okusonyiwa ensi, eddoboozi eryo nga yasobola yekka oddituusa eri omutonzi kuba omutonzi yali amumanyi nnyo kuba gwe yali alonze okuzaala omwana oyo ye gwe yali asindise. Abantu b'ensi ne bamutta. Kyokka okuttibwa kwa Kristo kwali mu matwalo ago, tekwali mu Uganda, tekwali South Africa, tekwali Congo, tekwali luddawa. Era obuwangwa bwabwe Kristo yajjanga naawe eno bweweeraba bw'oliko obunnabbi. Omwana omulonde eno aliko empewo yayogera ebintu ebiribaawo n'ebinajja era asobola okukola ebyewuunyisa. Omwana aliko empewo bakolera ddala ebyewuunyo bingi n'okuloota ebitali bya bulijjo era ebitafaanana na by'abantu ba bulijjo. Omuntu aliko empewo ayigganyizibwa kubanga empewo bwakabaka. Obwakabaka obwo buviira ddala mu butalabika. Era abaana abaliko empewo babonaabona nnyo, bakyayibwa nnyo emikwano era bw'ateegendereza bayinza n'okumutta naddala abooluganda. Bwe gutyo edda era abaana bwe batyo baalabikanga okuviira ddala ku misambwa gye tusinza egy'abalubaale Mukasa. Era baalinanga okumanya n'okutegeera okw'enjawulo wabula ne bakukozesa bubi emisambwa egyo ne gibula bubuzi. Era edda abaana abaalabikirwangako obwannabbi mu mawanga g'abeeru be basinze okusoosowazibwa olw'ensonga nti amawanga ago galina ensimbi era gasobola okubunyisa ekigambo ekyo mu mawanga gonna. Abaana abo balinga ggwe wano b'onoobeera mu kika nga mulimu omwana akola ebyamagero oba alabikirako emyoyo. Omuntu alabikirako emyoyo buba butume, bwe butume obwali ku bannabbi abo eri mu bazungu abeeru oba mu basiraamu oba mu baminsani. Abantu tebabakkiriza era abantu balowooza beenoonyeza byabwe era abantu balowooza nti be bazze okumala essente mu bitundu ne mu bibuga eby'enjawulo oba okukayanira eby'obugagga oba okwekuza. Era gye buli empewo bwe zikukwata n'olabikirako empewo, kitaawo bw'atakuyigganya baganda bwe bakuyigganya, emikwano bwe gitakuyigganya ensi ekuyigganya. Gw'otaggwa mu makomera buli kadde gw'owaayirizibwa kino, gwe bajwetekako kino, gw'otaggwa bwakulutwe, gw'otaba na ssente, gw'osabiriza. So ate bw'otereeza ensonga ezo ensi esobola okukutya oba n'okukuvunnamira abantu ab'enjawulo. Ssappule oluvannyuma lw'okuttibwa kwa Kristo mu mawanga ago, ssappule yajjanga akabonero ak'okwegayirirako omutonzi abasonyiwe. Era ssappule n'etinta mu mawanga ago wabula ne basalawo ssappule eno erina okubunyisibwa mu nsi yonna. Era ge madiini agaayala okusaanyaawo agaffe mwe twasinzizanga. Mu buwangwa obw'abeeru ntuufu era obuwangwa obw'abeeru ensinza zonna ze mulaba eza Kristo eri ewaabwe ntuufu, naye buli ggwanga mu nnono yaalyo, buli ggwanga lirina kye lirina okugoberera n'okuyitiramu ly'ekkubo okusobola okumanya Mukama Katonda. Kubanga Mukama Katonda ffenna ye yatutonda era tuli omuntu omu, tuli omusaayi gumu, naye yatwawulamu. Entegeera tezifaanana, ennimi tezifaanana, n'enjatula y'ebigambo tefaanana. Wabula abeeru baayagala batugatte wamu tubafaanane, baayagala batugatte wamu twogere olulimi lumu, baayagala batugatte wamu tulowooze nga bwe balowooza,
mu kulowooza nga bwe balowooza balina kye balina okwerekerayo nga bwe buddu nti nga tetulina kumanya nnyo kubenkana basobole okutukozesa ebyo bye baalinga baagala. Era abeeru mu kujja wano entandikwa yonna omuntu eyabanga ow'amagezi amangi yattibwanga kubanga mu kujja bajja na mmundu. So bwe bajja ebyaffe tebaabitwala ku kifuba, ebyaffe twabiwaayo buwi mu mukwano ogw'ekitalo, mu kwagala okw'ekitalo olw'olukwesikwesi mwe baayitira. Naye ng'era singa twagaana abaaliwo bandittiddwa olw'ebintu ebyo bye baali baagala kubanga ensi zaffe zaabasanyusa, zaddangako emmere nga n'embeera yaazo esanyusa era ng'ebeerekamu okusinga ku mbeera ezaabwe mu nsi zaabwe gye baava. Mu kitundutundu ekyo amataka gonna ge mulaba amagazi agatudde kuno gatuddeko beeru baminsani wadde nga bo baddayo naye baalekawo emirandira. Emirandira egyo nga be baganda baffe abatudde ku mataka ago baaleka basiza ensigo nga buli kasente akanaasolozebwanga eno emirandira egyo baagiteekamu obwesige era nga sente zonna zibeera zirina okuweerezebwa e Roma oba e Vatican oba mu mawanga amalala. Bwe batyo baabala ensonga eyo nga tebasobola kwavuwala ensi yonna nga balina okugisoloozaamu ensimbi eziyitira mu lukwesikwesi mu magezi amangi oba mu mukwano ogutufuula abasiru. Abeeru baatutuuzaako akazito. Abeeru baayitira mu kusaba nga bajja, baayitira mu kutulimbalimba ebirungi era ne tukkiriza. Era amataka kwe batudde n'ebyobugagga kwe batudde abaminsani tebyatuggyibwako ku mudumu gwa mmundu. Bajjajjaffe bennyini be baatutunda nga tebamaze kutuula kwebuuza ku ssenga wa mwoyo kiki ekiriddirira eri abaana n'abazzukulu. Olwaleero bannansi buli muntu ssekinnoomu omusanga kataka nga kawugiro ate n'akawugiro ke tuyina tukeetundako. Ensonga zaffe ebifo mwe twayitiranga okusinza omutonzi twasigaza bibale era bitono ddala ebiri ku bugazi bw'obutaka obumpi ddala. Abajja obuzzi baafuuka bannyini nsi era nga kyekyali ekigendererwa. Ensi yonna yali yakutwalwa lwakuba mwajjamu abamu ab'olubatu abaabanga abagezigezi baddugavu bannaffe abaatuuka ne bakomya eby'okugaba ebintu. Ensonga eyo abamu ku bakabaka abaaliwo n'abamu bantu ssekinnoomu abaaliwo abagezangako okuvaayo okuwakanya oluvannyuma lw'okulaba ng'ensi egenda battibwa kubanga emabega mu bikooti eby'abeeru mwalimu emmundu. Baakulembeza eby'obugagga, baakulembeza ebimezaawo omukwano ebirungi amajolobero n'amatiribona, naye emmundu n'esemba emabega mu bikooti. Era oluvannyuma lw'okufuna ebyo nga bamaze okuzaatama obulungi, emmundu yavaayo. Omugezigezi eyabangawo yattibwanga. Era ne gye buli eno ne tubeera emmomboze mu nsi yaffe. Mu nsinza yaffe ey'obuwangwa n'ennono tetuyina wagazi lwe tusobola kuŋŋaanyiza bannansi okusobola okubabuulira nti amazima ge gano kubanga abasinga baatundibwa emyoyo n'emitima. Ne gye buli eno abamu baalemerayo era bw'azaala omwana amuyigiriza ekyo. Omwana alabira ku kubonaabona, alabira ku kukaaba. Omwana bw'agenda nga yeeyongera okusoma n'okuyiga n'okunoonya okumanya, n'agenda ng'azibuka amaaso n'alaba nti kituufu ebyaffe byaliwo ebitasaanye kusuulibwa era biribaawo era tebirivaawo. Kale ne tusaanye okwebaza abasomesa ab'enjawulo abali ku mitimbagano, abasomesa obuwangwa n'ennono, ebibiina eby'enjawulo, emikutu egy'enjawulo. Naddala waliwo emikutu gye tutasaana kwerabira egituddemu ensinza y'obuwangwa n'ennono egikulemberwa Lubowa Jjumba aligaweesa. Emikutu egyo nagyo giyambye nnyo abantu okubazibula amaaso. Akola ekirungi naye yeebazibwa. Okitegedde? Mukutu ogwo oba emikutu egyo oba ekibiina ekyo oba enzikiriza eyo eyitibwa Tondizimu Faith nayo ya muwendo kubanga naye ekola ky'amaanyi. Kubanga bwe bamala okukubuulira nti obujjajjaabwo ye nnyoko, obuwangwa ye nnyaffe ne bakubuulira, okitegedde,
ne bwogende walala n'otereeza ensonga bali babeera basimye omusingi. Kale nno nabo tubeebaza, okitegedde. Kale nno gwe yabuuzizza ku ssappule, jjajjaawo wano bw'amala okubikkibwako ettaka oba bajjajjaba abaasooka abakkirizanga mu nsinza yaabwe yaliwo ey'obuwangwa n'ennono, omuzungu bw'ajja n'aleeta ekifuba n'amaanyi n'adyekadyeka munnansi eyaliwo n'asala eddiro n'adda ku ludda luli, bamugamba nti amazima gali eno, ebibyo bireke. Jjajjaffe oba bajjajjaffe abaasooka bwe balaba ng'ensi eweddewo ne gye buli eno, mwenna ne muggwera mu makyaki, mu mizikiti, mu makanisa, olwaleero bw'aba akulaga ky'ayagala akulagira mu ekyo ky'omanyi. Ssappule bagyegayirirako, era ssappule gy'owangaaliddemu, era bajjajjabo ne bajjajjabo oyinza okusanga nga bagiwangaaliddemu, kati nga gy'omanyi tomanyiyo kirala. Jjajjaawo bw'aba ayagala okumusaba n'okufukamira okukola ekyo kye baakolanga n'akulagira mu kiri ky'omanyi, kwe kuloota ssappule. Era lubaalo yakulaga ssappule akugamba nti oyina kukola bunyiikivu kuba ssappule eriko amayinja mangi. Kitegeeza nti mu kitundutundu lubaale mwakulumira oyina kukola nnyo nnyo obutakoowa olugendo lunene, y'empeke ku mpeke, empeke ku mpeke. Ssappule eyo gye bakulaga. Bakuloosa ssappule, tebakugamba kugigula oba tebakugamba kugenda gye bagisinziza, wabula bagezaako okukuggyirayo eby'omunda. Ssappule kye ki? Ssappule etegeeza ki? Bakugamba ki? Okukwegayirira n'okunyiikira ennyo obukozi obutakoowa okusobola okumalako olugendo olwo, kubanga ssappule lugendo. Ssappule abaagikola baagikola oluvannyuma lw'okuttibwa kwa Kristo ne bagiteekamu olugendo lw'omusaalaba gwe, era bwe baali bagifundikira wansi baasembyayo musaalaba. Ssappule eyo etuddeko ejjinja erimu eriraga buli kyonoono kye baakola Yesu era kye bayita ekikolwa. Amayinja 10 g'obuukawo otuke ku jjinja erimu kuba kwegayirira. Ejjinja erimu kwe kwatula ekibonerezo ekyakolebwa mu mwennyini, awo n'omala n'ozzaako amayinja 10 n'efundikira ng'etaddeyo omusaalaba, ly'ekkubo ly'omusaalaba. Kiwanuuzibwa nti ssappule eyo abagisoma mu buwangwa obwo nga si mu wano abaddugavu, wabula mu buwangwa bwabwe, olwo lugendo, kubanga olugendo lwo terwali lwangu, lwalimu amaziga n'okukaaba n'okubonaabona n'okusiiba enjala n'okusiiba n'okwebonereza ate n'okwewaayo n'okwekkiririzaamu n'obuzira obw'ekika ekyawaggulu okusinziira ku oyo gwe baagiwanuulizaako Kristo. Mu nsinza yaffe wano Kristo ye kabaka bulamu, era kabaka bulamu wano emisaalaba agisaba. Emisaalaba y'engabo ye embereberye, era omusaalaba kabaka bulamu agukutuma okusobola okutikkulako ekyo. Era kabaka bulamu wano mu nsinza yammwe y'obuwangwa n'ennono, abasinga obungi abalootagana, abafuna obubaka obuyitirivu obw'enjawulo, abaloota amakyaki, aloota nga ndi mu kyaki, tuli mu kyaki bagatta bagole, tuli mu kyaki tukola ki? Kabaka bulamu mu kitundutundu ekyo eri mubeeru ye Kristo, ye yalangibwa nga Kristo. Eno mu baddugavu oba mu Bafirika, Kristo ye bulamu. Kristo mubeeru ye yaleka entaana etalimbikeko n'agenda n'omwoyo gwe, abayigirizwa bwe n'abalekera mwoyo. Abayigirizwa bwe baali 12 n'abalekera mwoyo, n'abagamba nti mubadde mundaba mu bw'ennyama naye temukyaddamu kundaba nate, mugenda kundabanga mu bw'omwoyo, naye mbalekedde mwoyo ono okusigalanga nga munkoowoola musobole okubeeyimirira eri Kitange. Mu nsinza yaffe ey'obuwangwa n'ennono, Kristo ye bulamu. Bulamu wakati mu kumuyigganya abantu, baamuyigganyanga nga kiwanuuzibwa nti yali abantu, kubanga yalina erinnya erya walumbe, era abantu baamugoba emisinde ebyalo n'ebyalo okusobola okutuuka we yakooyera, era baasanga kinnya. Ekinnya ekyo
tebaddamu kumulaba wadde omubiri gwe, n'abadda mu bw'omwoyo, era yaleka kinnya ze nnyanga ze mubikkako olwaleero ze mpompogoma. Abantu tebaakikkiriza nti Walumbe abuze, baasigala bamunoonya, naye abakkiriza amangu ddala baabagamba nti ekinnya kino mwabulidde. Baanoonya ekinnya ekyo kubanga kyakolebwa mu bwakayiikuuzi, ne banoonya ekinnya ekyo tebaalaba wadde ku ssaati ye, wadde ku mubiri gwe, wadde ku ggumba lye, wadde ekigere. Walumbe n'abadda mu bw'omwoyo. Alitegeera Walumbe alimanya Mukama Katonda. Walumbe tuyina okumutereeza, okumuggya mu kituntundu eky'obusungu, eky'obunyiivu, ekyo kye twewagaliramu ng'abantu b'ensi, ne tumuzza mu kituntundu ekyabulamu. Era Walumbe agamba, nze kkubo, nze bulamu, nze mazima. Mu nzikiriza y'abeeru ey'Abaminsani, Kristo agamba, nze kkubo, nze bulamu, nze mazima. Kyokka singa oleka ensinza yo n'ogenda mu nsinza y'abeeru nga toli mweru, oba obuukidde. Era kyova olaba nti lubaale waba akubanja, ne bw'osula mu kyaki, ne bw'ogikolera ebirungi, ne bw'otimba ekyaki, ne bw'obeera ng'ogirimira, ne bw'obeera nga buli kyofuna eky'obugagga okitwala mu kyaki, tolina kyoyinza gifunamu okuggyako abaatereeza lubaale ewaabwe ebika ebiyimiridde obulungi be basobola okugenda n'okusaba, era ne babeera nga tebafuna kibi kubanga ewaabwe baba bayimiridde bulungi. Naye gwe lubaale gwaluma, ne bw'olusula mu muzikiti, ne bw'olisaala esswala 5 n'oyongeramu ezizo 10, tolina kyoyinza kukyusa nga lubaale w'ekika kuluma, olw'ensonga nti oba obuukidde. Kituufu biri gye byava bituufu, naye si bituufu eno gye tuli, so nga nabyo bw'obiwulira mu nsomesa yaabyo tebisomesa bubi, bisomesa obutabba, obuteegomba bitali bibyo, okujjukira Mukama Katonda wo, okumusinza n'okumwagala, ate n'okutuukiriza ebyo by'akugamba. Era bw'ogenda okunoonyereza amateeka nga ge gamu. Kakati mu nsonga eyo, buli mbuzi ku nkondo yaayo, buli ggwanga mu buwangire bwalyo, buli omu mu nnono ye, buli omu mu buwangwa bwe okunonooza ebyo ebyaliwo olubereberye. Jjajjaawo kyavaavaayo n'akulaga ssappule. Ssappule nga ke kabonero mw'okulidde k'otegeera obulungi, agenda okulaba ng'oli mbuzi. Talina kyakulabirako kyanaakuwa kirala, kubanga w'oli tewali wadde omusawo, tolina n'akulambulula, bakadde bombuzi, n'akulaga kiri. Otambule weebuuze lwaki ndoota ssappule, bakunnyonnyole. Ssappule Kabaka Bulamu yagikulaga. Ssappule Kabaka Bulamu yakuloosa zi ssappule amakyaki. Kabaka Bulamu n'akuloosa abafaaza. Kabaka Bulamu n'akuloosa bapaapa oba babishopu, kubanga abaana baali babiri abalongo, omu Waswa, omulala Kato. Waswa ye Kabaka Ndawula, Kato ye Kabaka Bulamu. Ndawula bwakka mu bw'emmunyeenye, mu bwa Ssemwezi, mu bwa Ssekisaka ku nsi kuno, bw'atuuka kuno yajjira mu kyambalo eky'obwakabaka n'enkofiira ye ey'olubereberye mu bwa Ssewamala. Bwakka mu bwakabaka, mu bwa malayika entondo obutonzi, amaanyi n'agaba omwana omuzaale, Ndawula ow'oku nsi yali azaaliddwa omukyala. Ndawula ow'oku nsi yasiramuka. Ndawula ow'oku nsi yeetikiranga nkofiira. Okitegedde? Ndawula yakulembeddemu akabonero k'omwezi n'emmunyeenye, era Ndawula yabaloosa emizikiti, yabaloosa nga mugabula ebibala, yabaloosa nga mugabula emiceere, era yabaloosa ebintu eby'enjawulo ebikwata oba ebifaanana nga bw'olaba empisa ey'Abasiraamu. Okitegedde? Era omuntu asamirira Ndawula alina n'ennaku z'asiiba. Okitegedde? Kale nno ebintu bino ebya lubaale mubyegendereze. Ensi si kuleekaana, ensi kutuula wamu kumanya kye nnina okukola kye ki. Kituufu bwe giba ng'emizikiti giriko akabonero k'omwezi n'emmunyeenye, ddayo ku lubereberye. Ani yakkira mu kabonero aka Ssemwezi ng'ate emmunyeenye, mu bwa Ssekisaka, mu bwa Ssemwezi?
akati ensinza eyo buli ggwanga mu buwangire bwalyo, buli ggwanga tusinza emisambwa gye gimu. Emisambwa teri ggwanga lisinza misambwa gya njawulo. Kababere ba Tanzania, amajini mu ggwanga lya Tanzania ge mayembe gaayo, amayambi, era kye kitundu ekisirikale ffe wano ge tuyita amayembe. Mu Burundi ekiteega ge mayembe gaayo, ffe wano kye tuyita amayembe. Buli ggwanga lirina ekitundu ekisirikale, buli ggwanga lirina ekitundu ky'omusambwa, buli ggwanga lirina emisambwa n'amayembe, wabula twawula njatula. N'olwekyo olwaleero bw'ogenda mu muzikiti oba osinzizza ekitali kikyo ky'otamanyiiko mayitire, kubanga kiri kyabeeru. Tolibeera bali, wabula olibeera ggwe. Jjajjaawo yali talina kakwate wadde akafaanana bali. Jjajjaawo yali afaanana ggwe mu kifaananyi kyo mw'otudde. Buli ggwanga mu buwangire bwalyo, mu ggwanga lyo, mu nnono yo, jjajjaabo baakolanga batya. Buli lw'osinza biri ebitali bibyo, oba obuukidde, obeera oseseetuse, oba ogenze mu nnono etali yiyo, kubanga mu buwangwa bwabwe bye balya ne bye bakozesa byawukana nnyo ne jjajjaawo bye yakozesanga. Singa eddiini ebadde eva mu China, nga China bali emisota, bali enkima, bali amakovu, bali ebintu eby'enjawulo, eddiini nejja wano n'otandika okunonoozanga bo, n'osinzanga bo abaffe. Bwe banaakuleetera emisota onoogirya, bwe banaakuleetera enkima onoozirya. N'olwekyo tufune amagezi agagoba enswera ku bbi. Buli ggwanga mu buwangire bwalyo, buli ggwanga mu nnono yaalyo, mu buwangwa bwo ng'ononooza ekyo. Jjajjaawo bw'aba yanywanga mwenge muganda, abazungu nga banywa wayini, wayini aggyibwa mu ki? Bw'obanga gw'oziika mbidde n'ozisogolamu omwenge, tezigenda kufaanana wayini. Wayini alina ebirungo ebimukolebwamu, balina emizabbibu, balina emiti emirala egy'enjawulo omuva ebyokunywa byabwe mu nnono zaabwe mu ngeri gye bamanyiimu omutonzi. Era abeeru omusaalaba gwe balina kwe kuteeka mu nkola ebyo bye baasigaza. Ffe omusaalaba gwe tuyina twatondebwa ku ngalo nga tezenkanankana. Baatondebwa nga bali ku mwaliriro oguli waggulu, ne tujja nga tujja twegoberera okutuuka ku mwaliriro ogusembera ddala wansi, oba okutuuka ku muntu oba omukalamojja oba omunubbi oba omusudani mu langi ez'enjawulo. Era gye tukoma okutambulira mu langi ez'enjawulo n'okuyiiya n'amagezi, era twatondebwa ku ngalo. N'ensi ez'enjawulo zaatondebwa ku myaliriro egy'enjawulo, kuba ensi tezenkanankana, engalo tezenkanankana, abantu tebenkanankana, endowooza tezenkanankana, amagezi tegenkanankana. Ku myaliriro ffenna mwe tutudde kuliko ensi ezisinza zinnaazo amagezi. Ku myaliriro mwe twatondebwa ng'abantu tulina abantu abasinza bannaabwe amagezi. Ebyo byama bya Katonda. N'olwekyo teweewanikiranga gundi waatudde, otuulanga butuuzi ne weefumiitiriza. Twasigaza ekituntundu ky'okusamira, twasigaza ekituntundu ky'okunoonya, twasigaza ekituntundu ky'okusaba. Era abantu abo abaatuwambako ebyaffe, abaatutwalira ebyaffe ebitono ebyatuweebwa, baatuddiza ddala emabega, n'okuyiiya ne kusirika, n'okutondawo ebintu ebyaffe ne kusirika, ne twesigama ku byabwe. Olw'ensonga nti bwe twalengera oli ng'atudde mu ttabi waggulu, naffe twalowooza titusobola okulituulako. Ekyabaleeta kwe kutufuula abaddu, okutambuliranga mu nkwawa zaabwe. Era ne gye buli eno tuwoza twenunula, twafuna independence, twafuna obwetwaze, naye bw'ogenda okunoonyereza mu by'omunda obwetwaze tebuliiwo, kubanga baatusiriwaza amagezi agaffe ne tugateeka ku kitooke. Gye buli eno ne batukolera ennyonyi, ne batukolera kompyuta, ne batukolera amasaawa, obwambe, ebijiiko, amaseffuliya mwe tufumbira, engatto, engoye, masiinizi ez'enjawulo, byonna tukozesa byabwe. Ennyonyi ze tulinnya magezi gaabwe, kompyuta ze tukozesa magezi gaabwe, amasaawa ge twambala, amasimu ge tukwata, amativi ge tulaba, amaleediyo ag'enjawulo. Era nga baakedde enkya ne baga nti ebintu ebyo tubiweze,
oyinza okulaba amawanga gaffe bwe gadda mu kibululu era gasobola okuddayo emabega mayiro bukadde na bukadde ne tuddirayo ddala ku ssooka oli singa batuggyako ebyabwe. Tuwoza nnyo nti tukulaakulanye ne titukulakulanidde ku magezi gaffe, tukulaakulanidde ku gaabwe. Ekyo nno kye kyalambikibwa olubereberye nti omuddugavu alina okufuulibwa omuddu. Obuddu tebuggwangawo era tukozesebwa olw'obuteesobola. Singa twabagema lubereberye, singa tulinawo naffe kwe tuboggolera, singa tulinawo bye tuyiiya, kubanga twalina essasa, tulina amayinja muno agaavangamu siteeru, aluminium, twakolanga omuliro, embazzi eŋŋanda, enkumbi eŋŋanda, twali tubulwako bubulwa tekinologiya asobola okufuula enkumbi ng'ezaabwe bwe zifaanana, oba embazzi ng'ezaabwe bwe zifaanana, n'omuliro okugolamu ennongoosereza, naffe tukole ebintu eby'enjawulo bye tubeera nabyo mu maka, okuyiiya ebintu eby'enjawulo, amajiiko, bisefuliya, biki. Naye olwaleero era bwe tugenda okuyiiya n'okuweesa, tuweeseza mu matiriyo zaabwe, mitayimbwa gyabwe, ne tukola obwambe, ne tukola amafumu g'abajjajjaffe, ne tukola ebintu eby'enjawulo ng'era tuweeseza mu matiriyozi zaabwe. Kale nno nga baakedde ku makya ne bajja ne bakuŋŋaanya ebintu byonna ebitundibwa muno, makompyuta, masimu, mativi, motoka, nnyonyi, biki, byonna ne babizzaayo ewaabwe. Oyinza okulaba bwe tudda emabega mayiro bukadde na bukadde. Kyava ku ki? Kyava ku magezi ge twatunda olubereberye nga bajjajjaffe bawaayo ebyaffe ne bidda ku bbali, ebyabwe ne bijja, kubanga twatondebwa ng'emyaliro tegyenkanankana, magezi tegenkanankana, ekituufu n'okutegeera nga tekwenkanankana. Buli omu mu bunaku bwe yali alina okwesitula. Nkwatiraako gwe twayagala, essaawa eno era yaliwo. Mu bintu byonna bye tukozesa tetulinaamu kyaffe. Genda weekebere mu makaago, ojja kutunuulira seminti akolebwa, gwe olinako kimu ku nnyumba yo, bulooka, mpozi n'omusenyu gw'osima wali mu Lwera. Naye amabaati, emisumaali, ebintu eby'enjawulo, amakolero agali wano galimu magezi g'Abazungu, n'amakolero agagattagatta obugaali galimu magezi g'Abayindi, amakolero agakola obubiriiti galimu magezi g'Abayindi, amakolero agakola amabaati, biki byonna, amagezi gonna galimu g'Abazungu. N'olwekyo emmotoka ezirowooza ng'abantu, kompyuta ezirowooza ng'abantu, amasimu agalowooza ng'abantu, ebintu eby'enjawulo, ennyonyi, masiinizi ez'enjawulo ze twesembereza nga tuziguze na ssente, awo tewaliwo bugagga. Ensi zaffe zikyali njavu olw'ensonga nti tugaanye okudda ku nnono zaffe okusobola okufuna amagezi naffe agaffe. Era omwana olwaleero bw'asoma e Makerere n'amaliriza, ne bw'aba asomye bya mitwe, kizibu okudda mu kyalo okutandikawo obuntuntu obubwe nga ye bw'asobola okuyiiya. Era bw'asoma ennyo n'amaliriza, ekiddako anoonya nsi ziri okukwatagana n'Abazungu. Awo nno ne yeeyita omugezi, naye ng'amagezi ali ku masome, amagezi amazaale. Abaana ba wano baganya okugagattagatta n'ag'essomero, badde eka mu kyalo bayiyeewo ebintu eby'emikono, nabo bafube okulaba nga tuteekawo amakolero ag'enjawulo. Kakati n'olwekyo ensi si kuleekaana, tudde eka, obuwangwa yennyaffe, tulowooze ku nnono zaffe, tuzinonooze, tuzisitule, tukwatire wamu abaana ba Nnambi. Bw'osoma e Makerere, gattako amagezi amazaale otandikewo ebintu. Leka kwesigama ku misubbaawa gyokka gikkando ne sabbuuni, ebyo bya kito. Mubeereko amagezi aga tekinologiya ge mugatta n'amazaale, kuba omwana azaalibwa ewaka n'akula ng'akanika leediyo. Kyokka leediyo z'akula akanika si ye yazikola. Kye kikulaga nti naffe tulina bajjajjaffe abaali balina tekinikisi ez'enjawulo. Omwana akolera obubonero ku buleediyo bw'ataakola obwava e China, naye n'akulaga nti akoogeza nga kafudde, naye ng'omwana tasomangako. Weerera omwana, n'omwana yennyini amagezi amazaale aleme kugasuula muguluka. Ebintu byonna bye twejingiramu wano, ti bamakanika ba leediyo, bamakanika ba TV, bakanika mu bikanikemu ebyakolebwa bali.
abaffe tulyetandikirawo ddi ebyaffe. Ekyo bwe kiba nga kiganye tudde eka tunonooze bajjajjaffe, kubanga ebintu biri bye tukkiririzaamu byabali bituufu, eddiini ntuufu okusinziira gye ziva, naye ennono ezo zaabali naffe tulina ennono zaffe. Olwaleero Kabaka Ndawula yakkira mu mwezi Emmunyeenye bwe bubonero bw'olaba ku mizikiti, naye abaffe emizikiti gyawa gyali girina kubeerawa. Tobangako Muwarabu, jjajjaawo tabangako Ibrahimu kuba simuosibuka, jjajjaawo ayitibwa Alifunsi, okitegedde, Kayizzi ayitibwa Ddungu, bwe bujjajjabo wano. Emisambwa tusamira gye gimu naye twawula amannya n'enjatula. Era eddiini gye ziva bw'otunuulira bye balya ze nnono zaabwe. Abaffe bwe baba nga bye balya oba bye beeyisaamu naawe wano byeyisizzaamu, lwaki lubaala akukuba? Kitegeeza ne kye basinza kyabwe, ne kye balya kyabwe, n'enneeyisa zaabwe. Bwe bambala enkunamyo ze nnono zaabwe, bw'olaba bakola ebintu eby'enjawulo ze nnono zaabwe. Bwe baba nga balya emisota, amakovu, ebintu eby'enjawulo ze nnono zaabwe. Ononooza ki wano? Jjajjaawo bw'aba yalyanga kalo, yanywanga mwenge muganda. Abaffe lwaki naawe togenda n'otandika bali bye balya? Mutandike okulya emisota, tubatende. Mutandike okulya amakovu, tubatende. Kubanga bali kye bakola era mukikolere ddala mukimaleyo, kubanga enzikiriza esinziira ku nnono. Omuzungu anonooza ki okuva emabega? Byalya mukwatagana, okitegedde. Ekigaana lubaale w'Omuganda okukwatagana n'ow'Omunyarwanda ze nnono. Nti lubaale w'Omuganda bw'aba nga afumba mu mbogwa mmere, lubaale w'Omunyarwanda afumba kalo oba ekivuguto. Ekigaana amaanyi g'essese okukwatagana n'amaanyi g'olukalu, nti amaanyi ga Kabaka bulamu mu nneeyisa, mu nnono zaago gatambulira ku mmere enkalu, enva z'omu ttaka, omwenge, ganywa malwa. Amaanyi g'oku mazzi mu lubaale Mukasa, ebyokunywa byago mazzi, enva zaako enkulu bya nnyanja, okitegedde, oba n'okunywa amata. Kaakati buli kimu mu nnono yaakyo. So wajjawo buzi akagatta. Amawanga gaffe gandibaddemu bubeezi kigagatta, so tegandibadde nti gagatta ennono zaago. Ekigagatta ndowooza yandibadde kkalaamu, nga bw'onogaa nti soma olulimi osobole okugendako mu China, naye ebya China byenonooza tebikukwatako. Soma olulimi Oluchina, soma olulimi Olungereza, soma olulimi Oluwarabu, nti bw'onooba ogenzeyo okusuubula mube nga musobola okwogera olulimi lumu. So ebyennono zaabwe tebikukwatako, n'ebyennono zaffe tebibakwatako. Buli omu yandisigadde mu buwangire bwe, kuba buli omu alina obuzaale. Nnyoko akuzaala muddugavu, kitaawo muddugavu, jjajjaawo muddugavu, baanywanga mwenge muganda. Abaffe lubaalewo oba ennonozo oyinza ozireetamu wayini? Tosobola, okitegedde, jjajjaawo muzimu, tosobola. Era ekitundutundu ky'omusambwa gw'Abamweyana okubatuma emyenge emizungu, ebyo byonna byonna bitundutundu bya kibonerezo. Bamweyana okutuma bbiya, okutuma wayini, okutuma wisiki, Bamweyana aba tannatereera. Ekituufu Bamweyana atambulira mu bitundutundu bingi. Ensi si kuleekaana. Njagala mukwate nnyo ebintu bino bye tubasomesa mubitegeere. Bamweyana atambulira mu Waragi, enguuli, emmandule. Bamweyana atambulira mu ziwayini, wisiki, emyenge egy'ebbeeyi egy'Abazungu. Bamweyana atambulira mu myenge egiyitibwa bbiya, ate Bamweyana atambulira mu mwenge oguyitibwa Omuganda ogwaffe ogwa wano. Abaffe ebituntundu Bamweyana mwasabira ebituntundu ebyo eby'emenge egyo, Bamweyana aba yatereera. Bamweyana asooka kunywa nguuli, eyo n'agizza ku bbali. Bamweyana n'adda myenge egya bbiya,
n'agizza ku bbali. Kyokka omuntu atambuza omusambu ogwo alina okugutambuza okutuukira ddala mu bulangira mwe guteredde, kubanga bamweyana atuuka n'atuula ku mmeeza emu ne balangira banne Kawumpuli, Muwanga, Ndawula, Kabaka Bulamu, buli omu mu kyakozesa. Bamweyana anywa mwenge muganda. Osobola okuba ne bamweyana ng'agamba nti sinywa mwenge muganda, nze nywa wisiki, era bw'oba tomundeetedde nze mba siraba. Okitegedde? Ekyo ekintu ky'oba olina okumanya nti buli omu we yakoma okumanya weewo waakoma. Eyakoma mu P4 era okumanya kw'aba alina kwa P4, eyasoma diguli era okumanya kw'aba alina kuba kwa diguli, eyakoma mu kibiina senior 4 era aba alina okumanya kwa senior 4. Lubaale si bigambo, lubaale si mboozi, lubaale si by'owulidde wali, lubaale si bikoppe, lubaale batambuza mutambuzi alinga busiraamu. Asoma obusiraamu ne bw'aba wa myaka 2 asobola okusaaza abasiraamu abakadde. Lubaale ali musoma, ali mumanya, yali bannyini ye. Lubaale si kuleekaana, lubaale si bigambo. Oli ayinza okukakasa wali nti wisiki oba omwenge gw'ebbeeyi oba emyenge egyo nti eccupa ya $50 gwe mwenge gw'abamweyana omukulu. Si gwegwo. Omwenge gw'abamweyana omukulu mwenge muganda, era bamweyana okumufundikirira omufundikirira kasengejje, musengejjero owa Ssekabaka Kamaanya jjajjaawe. Era bw'otambuza omusamba gw'abamweyana mu makubo ag'enjawulo, mu mbiri ez'enjawulo, wuuyo Katereke, wuuyo Luddawa, n'omutuusa e Kasengejje, aba asengezze buli kintu, aba asengezze buli kimu. Bamweyana addirayo ddala ku kkanzu, Omulangira ateredde, era taddamu kwogera bigambo bino nti mwana, Ddiiru, Mazale, Madaamu, Toto wa Loodi. Okitegedde? Taddamu kubyogera. Ebigambo ebyo byonna abyogera Ddiiru, Mazale, Madanse, Madaamu. Okitegedde? Mwana, amasituriiti, kiraabuzi ez'enjawulo, bamweyana byonna abiranya bw'abazze ku mutwe. N'ebituntundu ebyo byonna omusambu abagusamira ne bagutuusa mu kitundutundu ekyogera eddoboozi erimu ne Kabaka Ndawula, ne Muwanga omukadde, ne Kawumpuli, ne Kabaka Bulamu, kubanga bwe batambulira mu luse lumu. Era Kabaka Bulamu ky'atakulagudde bamweyana yakyogera. Kabaka Bulamu ky'atayogedde Muwanga yakyogera. Kabaka Bulamu ky'atayogedde Kawumpuli yakyogera. Era nga bamweyana ye muteresi wa Kabaka ow'ebyama oba omuwandiisi we ow'ebyama. Bamweyana atuuka n'atereera emyenge egyo gyonna gy'owulira gyonna egy'ebbeeyi n'atuuka n'agiwummuza. Bamweyana n'adda ku mwenge omuganda. Kyokka abantu abasinga basinga kumwagalira ku myenge egyo, kubanga bw'aba aginywa oba enguuli ng'aginywa, bw'anywamu n'atandika mwana, Ddiiru, Bamazale, Bamadaamu, Bamadanse ku masituriiti, Batoto ba Loodi, biki. Bamweyana abasinga obungi bamanyi nti waagabira. Bamweyana bwadda mu bulangira aba takyagabanga mulalu, aba agenda kusigalira okulagula nga bw'owulira Kawumpuli oba Muwanga omusajja omukadde. Bamweyana basinga mwagalira mu siteegi eyo, kubanga siteegi eyo alina mmoto egamba nti ngabanga mulalu. Era bamweyana bw'aba agaba teyeebuuza era tateesa. N'olwekyo ekkowe eryo abantu abasinga lye basinga okutegeera era lye basinga okumanya. Era buli omu bw'omubuuza bamweyana oba ddala asobola okuleka emyenge egyo, oli ajja kugamba ekyo kikyamu, si kituufu, kya bulimba, gy'emyenge gy'abamweyana emikulu. Naye nga bamweyana emyenge gyonna agikozesa okuva ku njaga, enguuli, amayirungi, emyenge egy'ebbeeyi, bbiya awamu n'omwenge omuganda. Bw'aba atambulira myenge egyo gyokka aba tannatereera. Bamweyana alina okuba n'eŋŋunda ye wali ku bbali. Emyenge gino emiyiiye byonna bikoppe. Emyenge gino emiyiiye egy'abeeru egikolebwa emyenge emikambwe, bamweyana aba tateredde mu nnono ze zennyini. Kyokka asamira takakibwa kutereeza musambwa mu nnono yaagwo yennyini, wabula lubaale takayana, kubanga lubaale si kuleekaana. W'omusamirira wa kukomya, kubanga abakyazaalibwa bangi. Bw'osamira obusamizi nga bakubanja ekitundu ky'olubereberye, jjajjaawo yandikuleka ng'alaba oli mbuzi n'okolera ku mulembe ogwo.
naye n'okolera mu kutaataaganyizibwa okw'enjawulo paka lubaale olwalisanga omusika ali kuddira mu bigere. Si buli omu kyatereeza ensonga n'azituusa ku ntikko. Lotasanga ng'omusawo nga bamweyana ayambala kutiya olw'okuba alagula, olw'okuba akuwa ekintu n'ogenda n'okifuna noloza nti bamweyana yamutuusa, kubanga ekyambalo ky'ekkutiya kya busungu. Mwe battira bamweyana ow'omwaliro ogwokubiri. Bamweyana bwakusaba ekyambalo ky'ekkutiya manya nti okyakola osobole okukikutikkulako, kubanga ebizibu kkutiya omuzze mu kkanzu. N'olwekyo buli omu waali wamanyira omusambwa, naye abaffe ani alimanya lubaale n'amutegeera n'amumalayo? Era ebyama bya lubaale kye ki? Era okumanya lubaale kyetaagisa ki? Kubanga okumanya lubaale si kutambula nnyo, si kukoppa by'olabye wa gundi. Okumanya lubaale si by'owulira. Okumanya lubaale si katinko, si katijjo, si olw'okuba gundi yagamba bw'ati. Okumanya lubaale si kutambulira mu ngatto za munno. Okumanya lubaale si kubuukira gundi waabuukidde. Okumanya lubaale bunyiikivu. Omuntu alimanya lubaale kimwetaagisa okutambula, okutabaala emyaka egiwerera ddala kumpi emyaka 7. Bw'otabaala lubaale n'omukola n'omuwangula mu mwaka gumu kitundu ng'otereza nsonga, era lubaale lugendo, mayiro. Buli omu waasamirira lubaale ne mayiro z'akomamu, buli omu waasamirira lubaale n'emyaliriro gy'akomamu, era waakoma okutegeera bingi bye twogera ng'omulala tasobola kubimanya, era ng'omulala asobola okubiwakanya, era ng'omulala asobola okubikubako empaka. Okitegedde mu mbeera bw'etyo. Kale nno gwe omukyala aloose ssappule bakuzzaayo ku kikyo ky'olina okusinziiramu okwegayirira. Okuloota omwana muganda wo munnabbeere, oloota kabaka bulamu, kubanga kabaka bulamu ne mwannyina Nnambi be baayonka ku bbeere erimu erya Nattimba. Mwanyoko ajja nga muganda wo mu kituntundu gwe mwotudde ekya maama Nnambi oba maama Nakazadde. Mwanyoko bwe mwayonka ku bbeere erimu, Nabbeere oyo Walumbe. Kituntundu ekyo kabaka bulamu yakijjiramu. Okuloota ennyumba empya y'ennyumba ebanjibwe wammwe ku kika, ennyumba ya lubaale, eryo ssabo. Kale n'ensonga zino weyongera okugenda nga weezuula osobole okumanya biki bye bakugamba. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.